mulubire we Busoga aina shares mu lubiri moyakulira katulire mbozi yo mukulu kuba badde bunyivu nnyo leero ngali siria obusungu badde rest in peace Joyce Kataza yafa twalina okulinda ennyonyi nga mukaaga kubanga Joyce Kataza abaana be bonna Katonda yali abayambye nga bonna bakulidde America London. Joyce Kataza yazala mama wange jajja wange oyo muganda wa Nadiope oli yafa. So the kingdom Nadiope aliko nze namulabako nga ali bwati toto simanyi oba I've disrespected anybody naye nze namulabako nga toto ddala nno toto nze nasomera muwere kati oluusi muholide nga bankasukayo nze nabeerako mu Paris omwo nga sibimanyi bye baliko sekyo sikiryamu sikiddamu atayagala akireke. I'm a loyal in Busoga kingdom and for the rest of my life. You can't touch it, you can't kill it, you can't destroy it. It's blood. My mother is born in that lineage. And I have aunties like Auntie Nancy. If you know Lungujja, anybody around Lungujja, you know how much land my auntie owns. Grand auntie. Jajange yafudde bakulyawo wona manyi. Oh God. Simanyi nakwera ganzi. Naye just oluusi ebintu ebimu byogera nga mugamba statement bangulidde emmotoka nze bakyangulira emmotoka nze nasalawo okukola ne bwe nzira mu bya family mugende mubuuze abantu abalude mu industry mugende mubuuze Karim Heluji Sudir. My dad was the first man who drove a convertible in this country ever in the history of Uganda. Bebasooka Japan eyo bino mbikola mbyagala ate munyamite mu bitisalamu. I want the world to know I'm not a broke kid. I'm a working kid. You people have worked for this. Nange njagala Nadiope gy'atuula kyabazinga oba anti wange owning almost half of Lungujja oba my grandmother who just died alina bakulyawo nga batundira amamoto. Nze family yaffe batono nnyo abajja eno mu ndongo nina MC Isaac, Cliff, abalala because we are 13 kids, not family yonna esobola okutambula wamu. Naye nze family yange baganda bange bwe mbabulira bye bakola ne kasente ke balinawo nze kati bentunuulira by the way bro balina ovako omuntu alina bwa apartment buno nga 8 ngate bakuzaala naye kati naawe okola ogamba naye naawe tonkanga but it's not competition. It's tata waffe yatukuza tuli bakozi, mama waffe yatukuza tuli bakozi, the entire family. Okay, nange mami yankuza ndi mukozi janya bazadde okuzabana mukozi eyo mayi mwagala nnyo okuzala wamusanga mukubona ogamba kano kumba bamutukulira mu lubiri oyo is a loyal mwana yakulira mu lubiri e Busoga linda ko katamba abamuki katamba abamuganda naye kyentegeddeko side ya mama yeri loyal mama we kubukojja teba wamwe nenga katsi bani siri mukoyisawo katsi mwagala nnyo mama wabaloyo nenga katamba mulekerawo mumanyira omwana yekoledde linnya mu industry out of the blue omwana family javamu ba owninga Lungujja atabaganye no bisalamu when I see the degree of luck this guy has, I know. Something tells me he's not ordinary. Aliko a real team following. He's like Kachali Kano, kaine ebintu byekakola where you believe you should hate him. Akugambya ina social capital. Kaizo social capital mumboze dako by the way. Ojitegera nakogira na kuvuma. But you can't hate him. I know. Attention Jackson one just because he's good. No, sometimes Jackson nze nsubira omuntu buli wabera ngoli real ate ngoli good. Kyekiri mu cuts. Cuts muntu oba muntu mulamu should I say. Siye muntu gojja okusanga na pushing away any other person. Yeah. So he's real and good. Nje muntu wayo ne waba akoze ensobi na akunyiza obolooza takikozerwa kuba tanjagala. You understand? So that is him. Tuchiveko obado ngamba yakoza acha kushamike ngozi wajitegede bulunje eyo ishamike ya reactinze ko kunsonga zene Caroline Maka tulina mu FF bona twali tumanyi bakyala be
by the way Shamike yaleeta omwana niyesiba ku mwana abandi n'amugoba yakomyewo ku board kati emboozi Jackson mbadde nsaba ogituyitire okay abakyala abasatu kuba oli musajja